Engeri gye bamulagiddemu obutazala mukazi watta akatambi nkayina maaso awo bambi lweyipi maziga meereere kyo kikabuka Rema Namakula naye muyina maaso awo bannange Donasiya kyabakoze kyo kikabuka Baby Cool naye talubuzeemu Aliani Sikini Bobi Wine Tamala Emirundi Junior bonna mbayina maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo maaso wano nina ka video munnaye naguli Donasiya kyakoze mukyala bindeeba mukyalako okutera rape kyo enkoko ekikola bwana munnaye agambye butazaala kyaka munnaye okufuna true love alabika yatunda nsigo za monda n'alyoka afuna munnaye bindeeba ne bannange banammwe lwaki mweyogeza era agambye nze rape wanta kwagalira ddala buli omuntu gwe njagala ye mukyala Rema Namakula kw'otadde kyoze nibbe kika tukalabe. Ye mama mukyala bindeeba nga tafuna lubuto tagenda kuzaalira musajja oba amagi yagasaddaaka okufuna tulu love tabanga amagi yagasaddaaka okufuna tulu love omanyi tulu love nayo si nnyangu ya kufuna ayinza okubanga yasaddaaka amagi afune tulu love nange engeri gyotijja mu relationship nga temuli mwana bakyala muba mwegumya nze omuntu atijja ebiriyo mu relationship nenzikiriza era nemwegomba bamuyita Rema Namakula kati owookubiri ekyoze ni Beki y'omuntu yekka kubanga teriyo kintu byebyo mbo munange abaana b'ennaku zino tebakyatiira ddala ekibaluma ekibali ku mutima bajja ne bakugamba nti munnaye gundi kyusaamu ate bwenkuzaaki ewa Habati Shonga onono ng'alina mukyala we omukulu bamuyita Dorothy Shonga kw'otadde ne Shosha Brighton munnange yali manager naye munnange ekyava mu manager ne bakwasaganyiza ddala ensonga munnange ate mulowooza teyatukubyeko dde ekibaati munnange mulowooza Shosha Brighton ne Dora Shonga teyatukubyeko dde ekibaati bannange babadde mu kavidiyo bonna nga beekola bonna bannange bonna nga beemula lekaleka kwegamba nga kyo kiragira ddala nti omukwano guno gukyali muto tegunnaba kugula omanyi emirimu enjawulo oguba gukyali muto guyina endabika gyoguba gulabika munene naye ate era oguba nga gukaddiye oba nga gutandise okukaddiwa era nawe oguba gulabika kale byebiri mu sayidi ezeeyo maaso wano natambala emirundi Junior bannange kyakoze principal kyakoze principal bantu bange kyetaagisa nga mukyerabiddeko abantu ennaku zino principal tebakyamuweera ddala kitiibwa kyokka emabega kaawo bannange abantu babadde nga tebaddamu principal nga bamuwa ekitiibwa naye maama ennaku zino oli mwakabatereko kapiti yalinga enkwawa zaakayewuziddoma Mbu yalinga enkwawa zaakayewuziddoma mbu yalinga Bobi Wine weetaaga okutereeza olunaku okwata ebyo birumbu yebitategeera n'okwata abavuzi ba Uber simanya Umaru Kiseka kati tunuulira Umaru Kiseka luyali oyayingiza ani ekibiina okay ng'olina ekibiina kyo kyagala bukulembeze oyinza leeta Umaru Kiseka ng'omwogezi wo Umaru Kiseka tasobola na kuandika na linnya lye mu luzungu tasobola na kwambala suuti n'emunyumira ye musajja wattu ali ku kimu fe abavuzi ba Uber obwavu butuluma yagamba abantu bayingire nuupu mwava ku byamagezi bye bitono oya omuntu ng'ebyetaago bye bitono kati onaamuggyako ki waneni yupi mubadde muyina omukisa ati mbadde muvuma bannabyabufuzi baagala obufu bwabwe muvumya abasuubuzi ne batya okubaddamu kubanga batya bizinesi zaabwe kati Alieni Skin business tijja ogenda osuula gyayina so ati muli bafunda ba bwongo tolwanisanga omuntu atalina kyafiirwa tolwanisanga omuntu ng'ebyetaago bye mu nsi bitono abo babadde eddire yaliyeni tomubuulira bya luzungu era Alieni Skin tayagala bya luzungu ye tali nterekikyo ali mulabadaba stayiro kalayi mwe buvubukamu obweni yupi sibawa Umaru Kiseka omuntu gwe mulwanisa kalayi mwe buvubukamu obweni yupi sibawa Umaru Kiseka
omuntu gwe mulwanisa temumumanyi. Nze nakyaza Alien Skin ku live yange ya TikTok. Ne mugamba Alien Skin lwaki toyagala Champion Good asome. Alien Skin yangamba muye Kampala parents. Amanyiko ka parent. Awe nakoma. Era siddanga mu kulwanisa Alien. Nategeera ono ali mu nsi ndala nange ndi mu ndala. Tuli mu nsi za njawulo. Eyo Falcon Forest. Falcon Forest. Falcon National Party eri mu birala. Namwe mulaba birala. Mwabasiru. Abavuma Alien Skin mwe basiru. Kwa ekintu kitono nnyo ekyabalema okutegeera nti Alien Skin ali mu birala. Omuntu nga talwanye kufuna linnya era ne bw'olitwala talwana. Waliwo wano mu Uganda ng'abantu tebalwanye kufuna amannya ge bayina. Kalali Gogati Junior njagala nkuggyeko erinnya ly'oyina ate nalwana okulifuna. Omuntu gw'osobola okutiisatiisa Alien Skin takeeranga kumba yagala kuba serebu. Omukisa gwamutomera. Kyobula amala googera. Era ne wabadde nga Alien Skin asawuninga nti ali arrogant, Abanayuganda basigadde bamwagala. Katalina kyagoba. Atuula wali n'ali enkwacyo ye obudde ne buziba. Kati oyo mulwanisa otya ng'otegeera. NUP mugyewo obusiru. Kati Alien Skin yafuga eggwanga. Mwagala kujjako Museveni. Kati Alien Skin ye President Museveni. Situlago yabakeeta. NUP temukyalina kiddako. Principal abeera magere mu bigere. Takyalina kyazza principal. Bobi Wine watulimba dda. Twakkiriza watusiba ekiwaani. Toyina kipya. Abavubuka bakooye. You are tired. This is a rebellion. Alien Skin is representing a rebellion in NUP. Abageto bennyini bagatukooye. Dagadi rebellion yegenda na Ye munange principal buli lunaku olukya abaana bo bongera kumuweebula bannange mitawaana mere maaso wano nina ka video ka Gorodi ko kakutte wansi ne waggulu katukalabe tweyongere. Omukulembeze wange ono nsonyiwa sometimes diversion zitusika naye nga tujja kugezaako obutazigwamu naye ng'ensonga za Gorodi bw'obiwulira bitiisa. Abasajja eby'obugagga by'eggwanga bayoola buyozi ne batwala amataka okwali Gorodi oyo tebaasasula wadde okusasula okompasetingira abantu abaali babeera ku mataka ago. Bagobako bagobe ne baleetako Abachina ne beefuula nti balina project gye bakolerako eri wansi. Gorodi n'asimwa otwalibwa butwalibwa. Abasajja kirabika baateesa n'Abachina kuyiiya ngeri gye bayunka mu ggwanga lyaffe. Tebakkiriza muntu wa ku kyalo yenna akolako taliiko. Ate nga ku kyalo kuliko abavubuka abayina emibiri abayinza n'okukolera layisi n'okusinga be bajja gye babajja. Naye be baleeta babajja walala mawanga malala. Babajja mu mawanga malala okujja okusima ebyobugagga by'eggwanga lyaffe Uganda nga tewali wadde kye batereezezza nako. Tetumanyi oba nti ssente ze bafuna balina gye bakulaakulanya nti we banaamala gye bagenda situmanyi kubanga tetulaba wonna tewali we bakola wonna. Tewaliwo wadde we batereeza nti oba kale baalitereezezza ebyenjigiriza ne tugamba nti owaayi ebyenjigiriza byo biramu. Tewali. Obugagga bw'eggwanga bwonna balya bulye batwala butwazi ate nga Gorodi tali awo wokka. Bannayuganda senga mbabuulira trillion 13 kyekitegeeza obungi bw'ezo ssente kyekitegeeza. Oyinza okukwata ku ttama n'ogamba my God. Naggambye akakadde ka $, kavaamu obuwumbi bwa Uganda 3 miliyoni 7.
ke kakadde kamu kitegeeza akawumbi ka dola kavaamu obuwumbi bwa Uganda 3,000 3,700 ke kawumbi ka dola kamu. Kati abasajja batwala trillioni ze billioni 100. Ndoza muwulira obugagga obwo. Naye era bawunzika bannyinaffe bagenda mu mawanga g'Abawalabu kunoonya ngeri yakubaawo kuweerera baana. N'akazigo ke yalizimbye nti wayi wano kanteekewo abapangisa nako ne bagamba nti nako tulina okukakusoloozaako. Omusuubuzi ne bamuyonka bakuba abavubi amasasi ku nnyama nga naye kye bamuvunaana kuvuba. Eryo ly'eggwanga Uganda. Eryo ly'eggwanga Uganda. President tujja gezaako obutagwa mu diversion mu kulembeze. Tugenda gezaako okunoonya information ejjulidde ddala. Tugenda gibuulira bannayuganda nti tebabonaabona lwakubanga balina kubonaabona. Byati ebyo nga tubyerekereza kwetyo okuvuza buterevu paka wa antikadduka munange ono naye atubuzaabuza naye leero azidde mu kiti kya Ssenga Katumulabe obwa Ssenga afa. Dear sister, fuka, it is okay. Teri musajja ayagala atayagala super awomesa digobe fuka. Abamu kumojana kwepikoonye. Mukwano gali amazzi gereeta gokka ng'oli mu buwoomi era Mukama bw'ali kutaasa ne gavaayo lwe lunaku lw'oli kimanya nti bbaawo ye muntu asingayo okuwooma kubanga gawooma obanga omuntu akuyira omubisi gw'enjuki muli munda agusokoola eyo munda. Kati mukyala munnange njagala onywe obushera. In fact woba osobola onywe n'amata gaveeyo. Ekyo kintu kiri nakyo si buli omuntu akirina. Nga bw'olaba abakazi abalina obubina obunene, nga bw'olaba abakazi abatalina, ng'omuntu naturally you're small, naturally you're big, your family is naturally beautiful, naago bwe gali. Si buli muntu nti ajja kuba nago. Ne bw'onoolwana ate bw'oneepika ennyo ogenda kupama kubanga tebagakaka gejjayo gokka. Banja abawadde obujulizi anti nywedde obushera anti nywedde amata naye gaagaana. Lwaki gagaana? That is the question. Lwaki kigaana? Bantu bangi batuusa okunywa okura abantu banywedde buli kimu. Obutunagamba nti waseeredde buseerezi naye gali tegavaayo. Muganda wange kyotalina tokyesibaako. God created us in many ways. Ate kino kakigamba abakazi abatalina mazzi. Omanyi okulaba ng'olina empisa paka kusembeyo ddala. Kubanga bbaawo bw'anaafuna omuntu oyo ng'alina byonna. Alina empisa, alina amazzi, tolinaawo kantu. Munnange tolowooza nti bwe njogera ku mazzi nti buli tribe teriyo abatagalina gye bali era nabo. Nkikuddiremu. Ne mu tribes endala waliyo abatagalina naye nga tribes ezo tuzimanyi ng'ezirina amazzi. Kati njagala okutegeeza it is natural. Tukyebaliza bwebaliza Katonda abakirina. Oba bakyebaliza bwebaliza Katonda abakirina. Abamu yeepika n'okwepika n'apama bupami afuuwa bufuuyi teweepika. It is naturally found in someone. It is nature. Bw'oba tolina ne banaakuyigiriza musimanya blood practice training. Ojja kupamira omuntu ojja kwepika. Wabula bannange Ssenga kaduuka wo kyotukola lekaleka ate bwenkuze eno womunange amagye ga Fangoni Forest manyivu byansusa oluvannyuma lw'omwami Gaddafi okuvayo n'ayogera nti nno be bamanya amayitire g'okutajajja Ichuli era ye bagenda okuta n'Alianiski. Nyoko! President Museveni yavaayo n'agamba Kyagulanyi yatta abantu. Twaseka nga tulowooza byakusaaga. Naye akasajja kituufu ka Kyagulanyi ke katta abantu. Nze ndi wa NUP kakongolira byonna mbyogera nga nva mu pate eya NUP mugiraba. Kyagulanyi olina okuba nga yeggwe yabba emmundu za poliisi. General Gaddafi jene wa kukuuma kubeera ku lusegere. Tayinza kuvaayo nawa statement n'agamba nti Ichuli yamugamba nti bagenda mutta tewayita 3 ne bamutta. Ekyo kyali enisikini kireme kwefuula kigezi. 5 ekyo kiraga nti mwani yupi mwe muli abatemu. We bakwata Muhammad Segirinya ne Sewanyana ebijambi yanga byaggwayo Masaka. Kyagulanyi
ebyadde oyinza n'okuba nga yemu abadde nga babba emmundu ku poliisi. Buli kaseera gwe ebintu by'okuvuyisa bannayuganda bakubuuza kiki ky'ogenda bakolera, bakubuuza manifesto eri etya, oza kimu njagala kulivula Museveni. Kulivula Museveni ye manifesto. Wamala omulivula ogenda tukolera ki? Wamala omulivula ogenda tukolera ki? Ng'oli mubbi, bano ababbi bandi bali abayaaye laya wano wazanya firimu tewagamba bannayuganda n'osaddaako omusaayi gw'abantu, abantu ne bafa ku lulwo, naye ng'oli mu firimu kutunda eri mu Phoenix kufuna sente, ogenda gula motoka DMC ovuga omusaayi gw'abantu, naye ng'oli mu kubalimba bulimbi ebbanga lyonna. Ekinnuma n'ennaku olabisa Museveni nga bwabbi eggwanga lino sente azimazeemu, negwe tokaabangako nti sente emmoroka yakulemye ovuga amafuta. Ekyo tekibangawo. Tokibangawo nti tewagenze ku holiday mu America, simanya California, Los Angeles, Dallas, yasi gyogenda gyogamba byogenda otusakirayo, biki byojjayo byotatunyumiza, byotayogera oba byotatuwaako. Fe abamu otuleetera n'endowoozo olabika otunda manyuma, kubanga ow'amanyuma wagenda n'agatunda akomawo nga bwe yagenze. Kasente kaba ku akawunti oba otunda manyuma ssebo. Naye era bakubuuza ne ku by'ebisiyaga wekkiririranya tolina kyokyogerako. Ekisiyaga no nedda. Fe abayuuti abagetta abaddala va ku ggwe eyakulira okuliraana ghetto naye nga tewali mu yuuti tewali mu ghetto. Fe abagetta ebyaddala ekisiyaga no kisiyaga okyogerako ki? Kati nga ggwe ssebo Kyagulanyi embeebi by'ekisiyaga nga ffe abavubuka tukikubuuzaako okyogerako ki? Ojja kwoza kimu nti nze nazaala, kyogamba abasiyaga tebazaala. Oba abasiyaga benda kulabako nabo mu bifaananyi ebimu bo tebalina baana. Wibonya niruli ososola mawanga, olina akatima akabi, oyeekera obwakabaka bwa Buganda n'ovuma Katikkiro nga gwasasula abaana mu Amerika. Mukutte essanga lya Mbogomu muweebuula. Kyagulanyi golowooza oyagala bakusinze nga kabaka? Lwaki otwala ebitiibwa byonna ne weewa ne kya pulinsipo? Naye kya pulinsipo kyakulimba. Bo munnange banyiivu bya nsusso oluvannyuma lw'omutemu Gaddafi okuvaayo munnange neyeeyanjula eri ensi kyokka mbu poliisi ye Uganda n'esiirika terina kintu kyonna kye yakoze kwoyo omwana mulenzi kw'otadde n'ekisa ekkawuma. Lubannange ate bwe nkuzaako eno wa Bebe Cool munnange maaso wano waliwo eyeetonda mbu yagenda n'ayisamu Bebe Cool eggaali naye mbuno we yatudde ne yeefumiitiriza erabye nga Bebe Cool ye muntu asaanira okufuga abantu bannaaye katukalabe. Uncle Bebe Cool Moses Sali gobeera mukulu wange kuba ekika kye tuvaamu kye kimu kya Nkema. Njagala okwetondera ndi omu ku bannayuganda abaagala okwetondera olunaku luno olwaleero n'okugenda maaso. Nze okusooka saakukkiririza munnange ngera ennyimba zo ndabe ne mwana wattu obudde kintu kizibu nnyo. Omuyimbi omugezesa weno Moses Radio yatugamba nti tozanyisanga obudde kintu kizibu nnyo. Uncle Moses njagala okwetondera mukulu Moses Sali byekulu big size bawazuwena njagala okwetondera Daddy Alpha Piata njagala okwetondera because oli musajja ali visionary ate ali consistent. Okuba nti abantu tebasobola kukihira baffe eva we tuba tuli okujajinga omuntu tutunula kimu weakness ne twirabira the good of the person. Bebe Cool eno credit you're so consistent ku kigambo kyo tozungazunga koberenga osibwamu amaaso ate tobuukira kuba oli musajja wansa wakigenderwa ate omanyi ddi eriwo okwogera naki ekyokwogera. Ebyo bintu badde ngambi kusomako
nga nilo nakulo likola ensobi naye oganye muzukulu wa Mugema oganye yo consistent ekigambo kyo natulanga nga nebuuza kiki ekikuwagiza Yoweri Kaguta Museveni naye with time otando kumala lwaki omuntu yali awagira omuntu because Yoweri Kaguta Museveni muntu wa kigambo kye woba omugoberera ayogera message yemo okumala omwaka mulamba n'emyaka 2 mpaka reperfecting nga nekula perfect results kati ye bibi cool nze kyemmanye saawa eno ewaka yebaka n'akakyayinaanyo kuba yabagamba mulinde ekijja mu maaso ng'oyinza okuza yo already gyali mu maaso mulinde omupiira lwe gunaabakyukira lwe mujja okukakasa nti bye mukola byakyana bya kidongo tebiweesa respect just biri kuba weebuula enneeyisa zammwe abaana bammwe n'ensigo gye mugenda okusiga nga mufudde buli kimu Bebe Cool yakyogera ng'alinga akimanyi nti mu future eriyo alien skin agenda okujja abaanike ng'alinga akimanyi time is going to come mweyuze awo we nategera nti liiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba olugero luno nali nduyisaamu amaaso naye Bebe Cool mukulu w'abana abayimbi bonna aba generation eno bonna Chameleon yatandika lwa Bebe Cool Bobi Wine yayimba lwa Bebe Cool kale yali ayimba naye yamuwa omukono mungi n'okwekkiririzaamu ngali inspired by Bebe Banton Bebe Cool Moses Sali so kati ye ayogera mu perspective ya bukulu na kutegera n'ate alabye andi akola ne research kuba bengeri gye baalimu olusente nga akola ne research tamala gayassa muka bigambo kale Bebe Cool mune neetonda obudde kintu kirala watugamba nti kamwako nga tuwoza byakusaaga Kafeero yakayimba nti kabi ate mwana tuuli ayimba olugambo ekigambo ekyo abeera wankima omwenge wali museka kabi mu luyimba lwa Kafeero lwasaani siiroganga eno Bebe Cool abagamba nti kamwako tuugize obusefulia bwaffe Bebe Cool obuliri tubise waffe but we are still born in Africa ekyo nakyo kikulu kulwa Katonda n'ensi yange Mungu akunkuumire musajja gwe n'abayimbi bano abajja abatabala bakulabireko fenafa abeegomba okuyimba nnyini okwata ezimutwala temwamusondera mulinawo ekitundu we tusondera nti wemba nnemereddwa ogenda ku kyeyo muyina ze mungattirako oba muyinayo ofiisi yonna kuba tuwulira ofiisi mbwena ofiisi ya nupu mu kitundu bwekiti mulinayo ko ofiisi nga wemba nnemereddwa obambulako ku passport oba ku input muyinawo ofiisi wetugenda ne tujja ssente mwinawo wetugenda ne tujja ssente kati waba nga tewali wetujja ssente Kadaama nga yanoonya ssente ze mu gavumenti gy'oyita embi n'asolinga n'alinnya ennyonyi toyina buyinza bumutegeerera mujje mu kamwako Kadaama mulalamuuko woba ovuma Kadaama genda ku internal affairs olaba abantu abayimirira internal affairs buli lunaku eyingiza abantu nga mutwalo gumu buli lunaku nakati genda olabe ku internal affairs they are waiting for passports kufuluma ggwanga gwe bigaana ate era buli omu alina omukisa ogw'olinnyo ennyonyi that's why tukola interview nga tuli abaana 10 ne kuyita abaana 3 gwe n'ogwa wali oyagala naye wagwa Kadaama mwesonyiwe si buli omuntu ayita interview woba oyagala omanya amaanyi ga Kadaama genda ku Swift International genda ku Jobline Agency genda ku buli company etwala abantu ebweno olabe enkuyanja y'abantu abatudde some of them balina ne million 5 nga ayagala kufuluma
n'atayita interview mukisa. Ennyonyi si kisiraani nti yali abonabona nnyo mu ggwanga lye. Ennyonyi si kisiraani nti gavumenti emufuze bubi. Mukisa gwe gwamulinyisa ennyonyi. Kyova olaba eyasoma ng'ayina diguri alemererwa ogenda ebweru ne bigaana ne bamubba, alemererwa oyita interview ne bamusuula, ate Kadaama ataasoma omusiru n'alinnya nga tamanyi na luzungu n'agenda n'akola mukisa. Kyova olaba mbagamba mmwe bantu mmwe mwagala nnyo linnya mikisa gy'abantu. Wadda wano n'ovuma Kadaama n'ogamba mbu Kadaama tategeera bakadaama tubalwanirira mubonaabona nnyo, oli muvumira mukisa gwe. Oli mukisa gwe ovuma. Kuba bino ebintu newoba ne ssente ennyonyi esobola okukulema olinnya guno mukisa. Bangi agenda ne ku immigration ne bamugjamu nga yasasula buli kimu. N'atuuka ku immigration ne bamugjamu ne bamugamba gwe passport yo tewasasula ssente ne bamulemesa olinnya ennyonyi. Mukisa woyagala okugirinya naye tosobola. Oba oyagala okugirinya naye toyina input, oyagala okugirinya naye wagwa interview, oyagala okugirinya naye oyina ekisiraani. Abamu babaloga nga tolirinnya ku nnyonyi. Kati obusungu bwe buteeka ku munne yafuna omukisa n'agirinya bwe butaagaliza. Kyova olaba mugenda bonaabona ate mugenda kufiira nnyo mu mizannyo gyammwe. Mugenda beera n'ensaalwa ku mitima. Nze omuntu alinnya ennyonyi mpisa mu mukono ne ngamba alhamdulillah genda okyusa obulamu. Mpisa emikono masa alhamdulillah genda okola. Ne kati mmwe ekibatawaanya muyina ennugu. Omuntu walinnya ennyonyi mmwe muloga. Omuntu walinnya ennyonyi mmwe mumukolimira. Omuntu walinnya ennyonyi mmwe mugira. Kati ennyonyi mugiyingizaamu struggle. Laba bino ebibizzi. Baana ba Nuupu bameka abaagala okufuluma ne bigaana. Bameka bo tebaagala kufuluma genda mu ggwanga. Kati buli eyalinnya n'agenda ebweru ng'ayise mu Nuupu ng'awagira Bobi Wine yo omwogerako ki naye embeera yamala munyiga. Abamu temulina byakola munoonya following na views bakulabe mboyogedde ku Bobi Wine, bakulabe mbolwaniridde nnyo Nuupu naye nga tolina na kyamakulu kyolwana. Nze omuntu gwempa respect yali ku ground agenda okkeera ku makyawulire nti Bobi ali wali. Gwe wali okola ki ku kyeyo gwalwanirira?